Balajana olw'amazzi agafa ku tuzzi mu bitundu ebiwerako nga kino kyava ku musana omuyitirivu ogwaka mu bitundu bino. Okusinziira ku mukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ekya National Water and Sewage Corporation Kasese Brian Ampire agamba nti ebbula ly'amazzi livudde ku bantu abalemererwa okukuuma obutonde bw'ensi ate nga n'emigga mingi amazzi gakendeera olw'omusana ogw'ememula. One of them is that the season is really dry, and you find that everybody right now is depending solely on national water for all the purposes. Let it be watering gardens, let it be feeding cattle, and you find that the competition for water at the moment is high. Ampire agamba nti n'abantu abeegumbulidde omuze ogw'okuzimba mu ntobazi nabo bakoze kinene okutaataaganya payipu ezitambuza amazzi. People are constructing on our service lines. So we have two options, either national water to supply people with water, or we allow the community to construct, yet people have no water. So I want to encourage all those people that are in places where our services pass, first, before they do any constructions, to come to us. Awadde abatuuze amagezi okufunayo tanka ez'ekiseera abayinza okutereka amazzi nga bayambengako mu biseera nga bino ebyekyeya. Continue to encourage the population to ensure that they have reserve tanks, to ensure that they are able to conserve or reserve some water when it is available. Ayongerako nti gavumenti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi bakola butaweera okuwanyisa ekizibu kino era mu bbanga eritali lyewala baakukirwanyisa. But of course drought can be reduced by us, we the people of Kasese. Of course, we as National Water, we have a program, or we are working with the ministry to ensure we get more water from River Dongwa, because the ministry is looking at supplying the rural areas, of course, of which include the Kirembe sub-county you are talking of, which include Mahango and other areas. Abatuuze mu ggomola y'Embunga basabye abakulembeze baabwe okubunyisa amazzi amayonjo mu disitulikiti yonna ey'e Kasese basobole okuziyiza endwadde eziva ku bukyafu. There are some areas in Mbunga, for example, Kabwe. We have areas like Taitura, we have Kasungu. They have a problem of water. Babakulembeze basuubiza okukola ku nsonga eziruma abatuuze basobole okubeera n'obulamu obweyagaza. So, as an elect, we need her to address that to higher officers so that that problem can be solved.